Amangu ddala ng'okulonda kwa bonna okwaliwo nga 15 omwezi oguwedde kye kujje ku ggwe akawungeezi k'olw'amawulire g'ab'ebyokwerinda okusalako amaka ge yali akwatidde National Unity Platform bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu g'atandika okusaasaana ekyatondawo obunkenke ebyava mu kalulu bigenda okulangirirwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeemuludde dda okuva mu maka ge era kino twakikakasa mu katambi ke yakwatira mu kifo ekimu ng'awakanya obuwanguzi bwa munna NRM Yoweri Kaguta Museveni bwe yategeeza nti akalulu kano tekaali ka mazima na bwenkanya. Tubanja okumakinga sure nti DR forms entuufu ne district sheets entuufu zibeere uploaded oba baziteeke ku mutimbagano bannayuganda bonna balabe ekituufu bagoberere akalulu nga bwe katambudde so si bino ebyokubusaabuza. Tukyali bagumu tubiwakanya era tubanja obuwanguzi bwaffe. Okuva olwo oyinza okugamba nti Kyagulanyi aliira ku nsiko kubanga n'obutambi bwazze akwata obulaga nti ali mu bifo eby'enjawulo bukyalobedde ab'ebyokwerinda okuva mu maka ge nga ne gye buvuddeko beesolosa ne bayingira mu nnyumba bwe bato ne balumya mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. Kyokka newankubadde nga bino byonna bizze bikolebwa gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo eby'ebyokwerinda awamu n'omwogezi wayo Dr. Chris Balyomunsi bazze boogerako ati nga bwe batalina kintu kyonna kye beetaaza Kyagulanyi. Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa naye gavumenti temulinako omusango singa tawade tumwagala nobwe ntukudi Amerika tusobola kukyayo naye tewala mwagala. Mu kiseera nga Kyagulanyi awezezza ssabbiiti 2 ng'ebimukwatako bizibu nnyo byakuteebereza wabaluseewo okutya okw'amaanyi okuva mu bantu abatali bamu awamu n'abakulembeze mu kibiina ky'NUP ku mbeera pulezidenti w'ekibiina kino ekikulira oludda oluvuganya gy'alimu. Abakugu mu nsonga z'ebyobufuzi n'ebyokwerinda bagamba okulawo kwa Kyagulanyi si kinyumo wabula nti kivudde ku mbeera abamyuka be gye bazze bakwatibwamu awamu n'abandi okubulwako amayitire kubanga bali ababiri tebamanyiddwako gye bali ate Muwanga Kivumbi yakwatibwa ne kimuleka nti yasigala ne vice president omu. Kati ekyo kyavirako Kyagulanyi mu bw'obuntu nze bwe ndowooza mu k'obuntu okumanya nti naye tali safe era okubulawo kwa Kyagulanyi tabuzeewo bubuzi nti abuzeewo kinyumo naye akimanyi bulungi nti ebyatuuka ku bamyuka ba basatu osanga naye bisobola omutuukako. So Kyagulanyi kwe kubulawo Omuganda agamba nti ogusula gukuwa empoza. Omulondoozi w'ensonga z'ebyobufuzi Omulangira John Simbwa agamba nti ebiruwo byoleka lwatu nga gavumenti bwe yeetaaga Kyagulanyi newankubadde yeeyisaako. Embeera eri ku gurawundi kiraga lunye newankubadde gavumenti eyogera omwogezi wa gavumenti aga tebamwetaaga tebamunoonya naye obubonero bwonna obuli ku gurawundi bulaga nti gavumenti yeetaaga Kyagulanyi oba atya emwetaaga era obubonero bwonna obuli ku gurawundi bulaga nti Kyagulanyi waakomerawo ewaka ayina okubaako ensonga z'atebya ate ng'ekyo kiva mabega mu kampeyini. Omwogezi w'amagye yamusuubiza nti emisango tugenda giggulawo kati naye oba oli awo ginaggulibwawo ng'akalulu kawedde. Simbwa agamba gavumenti bw'enaagenda mu maaso n'okuliisa ebijanjaalo empiso ku nsonga za Kyagulanyi kyandiwa abatamanya ng'amba ekyanya okuyisaawo ebyabwe awamu n'okumutuusaako obulabe ekiyinza okusajjula embeera mu ggwanga. Tulina okutya ffe nga bannabyabufuzi n'abatunuulizi baabyo nti abantu abo bayinza okutuusa obulabe ku Kyagulanyi ate nga Kyagulanyi singa obulabe obwo bumutuukako abantu bannayuganda bangi bajja kufiirwa obulamu bwabwe kubanga tosobola kukigaana nti Kyagulanyi singa afuna obuzibu gyali obusambattuko obugenda okubalukawo mu ggwanga ate obusambattuko bwe bubalukawo basaalumanya ne naalumanya bangi abajja oddugenderamu. Ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe kigenda kwonooneka kuba tujja kuba kwaga amawanga agamu agavuddeko okufa kwabo abatuvuganya. Awabudde nti wabeewo enjogerezaganya ez'omuggundu ku nsonga za pulezidenti wa NUP okujja eggwanga ku bunkenke kyokka n'akiikira bannakibiina ky'NUP ensingo abakyafuusa kyesirikidde ku nsonga za mukama waabwe. Abaka bonna abaalondebwa n'abo abakyaliyo mu paalamenti abafuuse kyesirikidde ku nsonga ya Kyagulanyi ne batunuulira obuwanguzi bwabwe nga kyekyomuwendo ekisinga obungi mbanenya nti tebakoze kimala nga bammemba b'ekibiina kya National Unity Platform
okulaba nti balwanirira ekibiina kyabwe n'omukulembeze waabwe. Twandibadde tubasuubira nti mu kaseera kano amaloboozi gaabwe gandibadde gavaayo nnyo naddala mu nsonga y'okwogerezeganya. Newankubadde nga gavumenti ezzeetegeeza nga bwe talina kye yeetaaza Kyagulanyi, baaba ebyokwerinda abawanvu n'abampi bakyagumbye mu maka ge magere, era nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba buti ekibiina ky'NUP bwe kigenda okukwatamu ensonga z'omuntu waabwe. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigika.